nsanyusa okulayika nti nzizeemu okubasinkana tubakulisayo nnyo mu birango by'abakama baffe. Tukyalina omukulu Mukaaku Lubega abadde ayina ensonga gy'akyattaanya. Wakati mu nsonga eyo atubadde ku byabaddewo ku nkomero ya wiiki, naye ate n'ekirala tubadde tukyali awo mukulu Mukasambidde n'atuweereza obubaka ku masimu ng'atugamba nti omukulu Kidandala abakulu baatudde ne bamugoba sina kumuyimiriza. Ebyo nabyo ojja kuba obyogerako, naye tuddeyo tutandikire wali wennyini we wabadde okomye. Ndowooza obuzibu bwa muganda wange Mukulumbidde obumu ne bubanga buvuddeawo. Obwokubiri ne buva mu ngeri gyakolaganamu ne be twandiise bajja baffe oba bajja baffe naddala abali mu buyinza. Kirungi okuba n'emikwano buli wamu, naye waliwo omukwano gwoyinza okulaba nga gwagala okukosa ate abantu nga babiraba, ate public ng'ebiraba, ate membership ng'ebiraba. Ekirala engeri gyagezaako okubuutikira ndooza ne president w'ekibiina, kubanga bo bannakibiina batwala president waabwe bateekwa okuba nga bamulaata tutalina muntu amucontrolinze oba amuhijackinze, akola mu best interest yaabwe kuba ye chief executive. Kati enkola eyo okutuuka okuba nti agenda mulabisanga kumpi oli azibye amaaso, takyawuliriza, takyalaba mbeera ya muntu mulala yenna n'ebyo kakati ng'ebyo byabaddewawo. Naawe wennyini olwa nti ensobi yakoleddwa, bw'oyita olukiiko olwa National Executive Committee, naye mu lukiiko olwo n'olaga ggwe nga vice president nti tokkiriza president kuwuliriza bamemba ba National Executive balala, mu lukiiko lwennyini ne mukola ebintu by'otasuubira mu kulembezeewo kubikola. Gamba wayise olukiiko ku ssaawa 3, olukiiko lumaze lutudde kiro ssaawa 3, etudde nga kangaroo court mulese n'ensonga etabadde ku agenda, mulese n'ensonga etabadde ku agenda ng'eyamwami Sulaiman Kiranda mugitaddewo tumugobye. Ffe mu Democratic Party enkola yaffe eba nti bwe munaaba munaleeta ensonga enkulu bwetu ekwata ku muntu kati ali ni charge ya leadership renewal process, okufuna electoral rolls, okufuna register, okulaba nti tufuna primaries ennungi, ng'era yaweebwa doketi eyo toyinza kukireeta buleesi nga laddu ne kigwa nti kakati tugobye gundi. Ane gw'ogamba okugoba tannakola na nsobi mu maaso g'abantu wansi wa constitution, mu bisaliddwawo mu NEC, mu bisaliddwawo mu management, mu National Council. Akola bukozi, abantu bamulaba nti akola bukozi, ng'eriyo n'abantu oluusi baali tebaweereza bulungi emyaka 5 mu kibiina, eriyo babadde baweerereza walala, eriyo abalala bakola n'emisango babawa ssente bagende beesimbewo, bali ku NEC bagende beesimbewo, naye mu kwesimbawo gye beesimbawo bwe babawa ssente tebeesimbawo, essente tebazikomyawo, obulidde tebaza accountingira. Kyokka tuli mu Democratic Party abo toleetanga motion ebakola ki eba censoringa. Kakati bw'ogenda ku Kidandala bwotyo baba bakulaba nti you are witch hunting. Twaliko e Masaka n'Omukulumbidde n'agenda maaso n'okuba ye yali ategese okulonda kwa sayidi eyo nga Kidandala agamba nti mwali temwetegese bulungi. Akasimu ako ffe twasobola okukakwata konna ka conversation era ensi twagikalaga. Olowooza obuzibu tebwavaawo abakulu bano bombi okufuna obutakkaanya? Omukulu Dennis Mukasambidde muganda wange naye asobola okukola ensobi ng'abalala bwe tusobola. Eky'omutawaana kyokka bwe butakkiriza nti akoze ensobi, bwe butakkiriza kugololebwa. Kubanga ebyali e Masaka gwe toyinza kugamba nga ne register zikyagabwa bugabwa, gwe n'ogaa nti ffe waffe okulonda kwawedde dda. Abantu ne banoonya w'olondedde, kubanga this is the Democratic Party. Buli kyokola oteekwa kikola mu musana mu bwerufu. Abantu ne banoonya w'olondedde naye nga lisiti watudde mbisenge, abantu babakubidde bukubizi kuteeke ku lisiti, okwo tekuba kulonda kutuufu kwa Democratic Party. Ekirala ekyasinga okuleeta obuzibu
kwe kugenda e Masaka n'osanga nga gye bayita white register ziriyo za mirundi 3 olupapula olumu lwa gundi olupapula olumu lwa landscape olulala luwanvu bwe ruti olulala kuliko obubonero tekuli olulala kuliko emikono 2 egya Kidandala n'egya Secretary General olulala luliko omukono gumu wa Secretary General gwokka olulala tekuli mukono wadde stamp wabula luteereddwako abantu olinza okulauthenticatinga mu kiseera kyonna we lunasuutingira ebigendererwa byabyo nduza mwami Kidandala yali mutuufu ogandi no kino tekisobola kukola nga avunaanyizibwa kubanga doketi ye ku article 33 emuwa okubeera ndi yateekwa okuba in charge ya voters rolls register n'okubeera nti enkalala n'ebyokulonda ne structures akati teri muntu mulala ayina ekyo era singanga biba bigenze maaso nga Kidandala yamanya abantu bakola petition ngaabe Masaka bakola petition n'atagenda kola intervention Kidandala batakoze mulimu gwe era bwetube mu DP NEC ye electoral commission tetulina electoral commission naye mu kiseera ky'ebyokulonda nga kituuse mwami Kidandala ye chairman wa electoral commission so tosobola kugamba nti takoze buvunaanyizibwa bwabwe. Tuyanzeza nnyo tuyanzeeke mu studio omukulu nkiutegeddeko nti omukulu General Secretary wa DP omukulu Siranda naye amaze okutuuka era obudde bwonna tujja kubanga tumwegattako ojja kutuyamba omubuuzeeko abantu ekibuuzo kye balina kumimwa ssaawa zino DP baagigula oba DP ekyaliwo DP okutwalizaawo omutegulwanga naye wayinza okubaawo abantu abamu 2 3 aboolubatu abayinza okuba nga balina bye bakola ne bannaffe abalala abeeyogerako nti bajja kugula abantu mu DP wayinza okubaawo abantu abamu saagala kukyogera ng'omukulembeze w'obuvunaanyizibwa naye kisoboka bulungi kubanga twalaba eyayimirira we yayimirira n'aga nti nze we tunaatuukira mu 2020 nja kuba mmaze okugula ebibiina byonna nga mbimazeewo era nga mbisenkenyezza toyinza kukitwala lightly n'ogamba nti wange tekijja kutuuka bwewulira enzige nga zituusa mudaati toyinza kubeera Mbaale oba ebudaka gwe n'oga nti oli safe toyinza kubeera Soroti n'oga nti tezijja kujja olaba ne bw'obeera e Kampala tomanya gwenzige zitambula emailo 15 buli lunaku kasita zibanga gye ziri atuyanziza nnyo nekino nakyo abantu basaana bakimanye nti omulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna atunuulira ebirungi DP block byabadde etuuseeko oba gye tuyita DP bumu tunuulira ebirungi bukyatuzaala omwana people power bitubadde tutuuseeko ng'aba DP ng'aba opposition ng'eggwanga tunuulira ebirungi bye tubadde tukoze mu by elections naye behavior y'omuntu omu aleese vulugu mu kulonda kwa Democratic Party abantu babadde batadde essuubi babakaluba bakamiliyoni baani nga badduuka kweyunira kibiina kya Democratic Party 10,000 z'abantu nga zirinda cards bazirindira bulindizi okuva mu gw'omunaana nga tebajjeeyo bidi ng'enjogera bwegamba balinda kugenda ku registers laba omuntu omu bwadduka awandiika abantu mu kisenge abakuba obusimu agambe nti wano okulonda kwawedde ddala naye nga tekundaba kubaawo bwayonoona ekintu kyonna abantu ne batuuka n'okulooza DP ndowooza yonna edobonkanye DP ndowooza yonna yagulwa naye nga muntu omu yakoze ekyo ndowooza we wali obusungu bw'abantu n'obusungu bw'eggwanga okulaba nti ekintu ekyanditunyumye okuva mu mbeera ey'effugabbi n'okulaba nti tufuna transition nga tetuyiye musaayi wabula nga tukozeseza kyetuyita amaanyi g'abantu gali mu ffe people power our power ate waliwo omuntu alabika nti ayimiridde mu maaso g'abantu ayagala kuziyiza ekyo n'aleetera ekibiina kya DP okulabikanga ekyagulibwa okulumukaako amuyingiza abayingira bayingira n'abafuluma bafuluma simanyi lwaki minisita Nakiwala Kiyingi temugira mu mukomyewo mu mbeera emu oba ndala abali mu studio simanyi obanga omukulu amaze okukalira ate mbenga mbawa omuzindaalo sagala oveewo tuyinza okubanga tumwetaaga okureactinga k'omukulu ono byagenda okubanga ayogera
essaawa tuyinza okuzongeramu tugamba banaffe abali mu control nawa sports ayinza okugenda n'atandika ku ssaawa 3:30 kuba ono yakatandika tuba tumulyaza amanyiza bayogedde dakika 2 ne tumugamba tubudde ate tetukukyazangako tusenza okukola mukulu Siranda. We have him the secretary general of the Democratic Party. Omusajja mumulaba ndooza bakoppa movement mwana yo movement walina omuvubuka omuloba yakati yafuka minister omona endabika obuto sharpness erabika yemu there he is babuze kabala ya Solo TV. Njagala okwebaza Katonda olunaku lwaleero manyize omusajja mulokole nzikiza mu Katonda njagala okwebaza abaweereza bonna abasumba bonna olw'omulimu omulungi edda twali tuyitibwa bintu biri awo naye kati olaba nti omusajja atula wano nga mulokole nga kumu ku bakulembeze abo ku ntiiko b'ekibiina ekyokubiri ekisinga obukulu mu Africa tulina okwebaliza Katonda. Njagala okwebaza Musumba, njagala okwebaza ne muganda wange ono leero ndese kaadi ye wano kibiina kikyalina space tetusobola kujjula mu ekibiina kyaffe ffenna ebikolebwa byonna bikulaga nti ndoza olese kadi yange mwangoba anti kati olina nze mu kinana olina okurenewinga buli mwaka kati kuno mwaka obadde tonarenewinga n'okwebaza senior Senkubuge ne muganda wange olw'okumpa omukisa guno okujjako wano kubanga ebintu bibadde byogerwa bingi waliyo wano omunamawulire omu ye ali sirio kuba alinga ali deployed basically tintinga Siranda Mao Mbidde naye ebyo tujja bya addressing olunaku olu mujja nkomewo wano nga waali so that omwami Sirajiro Bwama we really have nga pate tuina issues era tulowooza ntugenda za addressing ne management ya station eno kubanga yendoza as if akera mu machango mulimu gwe just destroy DP but we shall come and address that on a specific day. That is why we give you platform to address your issues. Tunabachazo muna atula saidi muna anatula mwili anaja mwili yechiro aja kuja musunsuzi ba because omuntu aloza nti yaganyo pate nga yagenda damu SDP then aba ina problem omukulu obadde omuwulira muwulidde muganda wange tomudde byonna ebitono byabadde ayogera bye bibaddewo wiiki yonna n'abadde naye joku platform endala era byabadde ayogera nenjagala okusooka okutegeeza abana DP abatulaba nti muganda wange engeri gye yava mu DP edda ate yavaamu ddi tayina oyimirira independent kuba president ku bubaka bwa parliament ku bifo mirundi 3 constitution ya DP owagimanyi automatically oba oluzize position ya party tabadde mu center stage okumanaging affairs za DP kati ebimu tabitegeera tugera ku mukulu muka awo twava yes Samuel tewaliyo obukulembeze busobola kubeera na mutima nga gwe tulina mwami Mukaku despite of byonna ebyogeddwa twamukiriza okomawo n'okuchairinga reunion process. Reunion is an umbrella etwala mu maaso tekitegeeza nti eyo kibiina kijja kugenda ku side era ne block gyayogerako MOU ekugamba ntujja kukolera wansi wa Ssemateeka wa Democratic Party Ssemateeka w'ekibiina ono naye akolera wansi wa Political Parties and Organization Act DP terwaninga yokka nga terina mateeka mwetunuulira. Njagala okutegeeza abatulaba nti ebyo byonna ebisinga tulina ekizibu ky'empisa mu kibiina tulina ekizibu kya allegiance simanya allegiance kyeyinza kyogera mu Luganda because sometime nina kusooka kuli translatinga allegiance waliyo obuzibu nti abantu abamu balondebwa nga aba DP naye bamaze emyaka enanga control tower yawe batapinga walala signal wazijja walala abamu balooza tulina okupakinga ekibiina ku side engineer DP ezikire tugende tutapinga amasanyalaze wantu walala twagala kubeera mu convoy naye nga engineer DP etokota twagala kutambulira ku wamu ku coalition tewali muntu azimbye ekigambo coalition nga Democratic Party historically you know very well tine mwa Museveni eruwero teyinayo muntu it was about the energy of DP Besigye yafuna obuzibu yajja mu DP amama afunye obuzibu mu DP Buganya afunye obuzibu nese jusa therefore ekintu kyayogerako in terms of kutambulira wamu tusobola kutambulira wamu nga institution ya DP etambula si individuals obuzibu obuli mu Uganda kwe kulowooza nti gundi wembasi mwagala nsobola okukozesa shortcut no olabye ebintu ebyabaddewo ebyo bizimba kibiina newoba oyagala toyagala Siranda newoba toyagala Mao you cannot come notandika nokuba ekizimbe kyetumaze emyaka 65 nga tetufuna we have a home now headquarter ya Democratic Party yeffe leadership gye bajerega we have a home erirudawo
just here in Balintuma naye walabye abantu bakubya madirisa bamenya ndabirwamu abo newo batoyagala nze nja kuvaawo enkya era je okujja yagala home maze emyaka 65 sometime twali tu controlling city eno yonna Nakawa Machindye Lubaga se uli wamu naye twalimu n'okwalocatinga ka plot kupate jeroloza ntwagala nnyo njagala baganda baffe bakkirize nti Uganda yonna ebadde n'omukisa okuprotectinga pattern at one time. Today tulina ababaka bangi mu central but otunulira local government zonna mwacholi tulina 48 tetwalinayo kintu kyonna. Waliyo akaseera abantu we bacrossing okuva mu DP tewali omuntu wa central yasigala onsinga ku myaka oli mukulu wange ne history ginsinga wasigala abantu 5 temwalimu wa central. The station at that time yalikuwa yalinga ekyo mwasigalamu Byanyima teyali wa wano mwasigalamu Patel teyali wa Eastern mwasigalamu Martin Okello teyali wa wano Jimmy Obonyo teyali wa wano Latim teyali wa wano Gaspada teyali wa wano. There is a time ekibiina kyali tekiriwa because of the situation. Era balemena okulimba abana Uganda nti wali abantu abagala ennyo ekibiina okusinga balala. Mwami Sebaana despite ekitiibwa kyalina teyawangula Kaluna polling station javiranga yesimbye wa president w'ekibiina teyawangula je yawangula ate ffe gye tuva ne Dr. Kawanga teyawangula Kalulu wano area javiramu. So nze omuntu wa DP okugamba nti bano baagala nnyo bano tebaagala nnyo wali obuzibu. Epitome y'ekibiina kyo nebeera nti musimbyewo candidate w'ekibiina wali abantu mu DP nga boogera nnyo naye nga obabuuza wasemba ddi okuwagira candidate wa DP kuwa president zero. Mwami Mukaaku mwenyini ayogera akimanyi bulungi nti mu 2011 woba oyagala pate yasimbawo candidate waayo Mwami Mukaaku yagenda independent. Kati akugamba atya nti ayagala nnyo party. If you love the party, once the party says this, you have to follow. Mwami Mukaaku yesimba independent. Netukumawo wano mu kalulu ka juzi 2016 DP ina candidate ewuwe je yagenda okwesimba Emma Okota. Mwami Mukaaku era still came independent. Kati nze I really ask myself ebyo lero ebimu ebintu sagala bigendamu njagala tukkirize nti oba waliyo problem, let's harmonize the problem without demonizing others. Era njagala nakuwoninga abo bonna abalowooza nti bagenda kukozesa people power obawulidde twagala Bobby Simao mu kibiina kya DP ng'oli wa DP jojo okuyimbira ebintu ebifaanana bityo Pauluka yali apromisional Samson Kiseka yagamba confusion tulegeragana yagamba yasanga musajja ebwayise nga yambadde ekanzu tulegeragana ataddeko music nga radio eyimba Lukongo ayambadde ekanzu azinako amazina mazungu nagamba ata confusion kakati bano ba Democratic Party mwenyumba bayimba lwa UPC olwo twagalana olwo lwa UPC ate bayimba people power nojja n'amayinja oyagala okuba bakulembeze omukadde Pasika fena batusise ku ntebe hooligans ekyo tekiba kidipi era ndo mbadde njala kuva jjo nabadde ne comrade Mukaaku senior nesinamuwulira nga condemning violence efaanana bwetyo really sinamuwulira nga condemning violence nga balina okuwamba ntwagala sula gwe tukimye wano process y'ekibiina katono nnyo yes. Kubanga muvuddeyo nnyo for Mukaaku lwakuba nti Mukaaku is standing for presidents against Norbert Mao Ngaye. What tulaba nti kati almost abantu baweze bana abagenda standing for party presidents. Tulaba Brenda Nabukenya waliwo Mwanga Kivumbi also is bidding for presidency. Then yalo Mbaka Wabwikwe Mayiga. Naye tulaba nti Mukaaku ono okujja okuvaayo essaawa eno so far abadde asirise nnyo okuviira ddala almost 2016 ku mulundi guno mulowooza y'omu naye abadde akulembera DP block okuvalira okumawo nemukola ne allegiance okuleka nti mugenda kukolagana naye muvuddeyo okumwatakinga lwakuba nti avuddeyo okujja satakinze Mwami Mukaaku akimanyi nze ndi kubikolwa newe ndi mu respondinga kuba yali kushoka for now era akimanyi namugambye jo tugenda kutegeka akaluwa kalungi ennyo era wawangula president to be nja kubeera wansi wo nze mpagira ali mu kibiina nze nga royal card of the party Mwami Mukaaku wawangula nja kubeera mabega we ebiragiro bya NATO byenja okugoberera
for that time. Netokiriza chakulumba. For now, sikiriza nti obo yagala kujjawo Mao ina kujja wemba njagala kujja ugwe nina kujja nenkuba Salt studio yonna because no mulala no webanze njo kujja mbambi etaga. Tewaliyo we tugenda gamba bana Uganda nga tetulina disorder mtugenda kulembera Uganda. Tewaliyo kibiina, tewaliyo institution nga abantu bali indiscipline esobola kubeera ngeyo. Ndowooza nti fenna to understand the level ye agenda kubeera president to be njamu wagira nga wangudde era nja kukiriza order yonna gyatowa kasitaba nga ye president kwenkolera. But for now, Norbert Mao is the president of the party. Era nawulidde ne complain endala problem yavuddewa akalu akategese lwakite mukagalati ate fetu tunagaana kalulu obuzibu bwavudde kuba nti process y'ekibiina weeyisa process bagiyita National Executive Committee era wano oba byo management ebe biyisiza ya area eno kakati tosobola kuvaayo na concept iyo na regulations izo no printing and stamp iyo no printing and empapula zizo oba creating the institution y'okuprinting. Muganda wange Sulaiman Kidandala twagenda mu National Executive Committee mwe yali ne tu approving a process yo neyo kulonda omukuru awogami yali yakoze papule Sulaiman Kidandala ya organizing secretary w'ekibiina era avunaanyizibwa ku by'okukola yali ebiri official naye ndabadde osoma ssemateeka w'ekibiina njagala tugetikiriya ebintu ebiri official yabivaako ani yakoze ebibye ku bubwe Honorable Sulaiman Kidandala Serwadda kalwaki mumucharging for wenzija wetumala oku approving a process ya mbadde kusaba ausokosimbe wakati Mr. Mukaku alabika is burning with some agana ne kwansalinga ayogedde banga nani mazeyo kano nakamareyo Mr. Mukaku linda ko wetwamala oku approving a process ya National Executive Committee ye indiscipline eno gye nkugamba tewaliyo omuntu ayinza kuvattaninga decision ya NEC okujjako NEC yennyini ne tu approving a process buli mu kibiina kyonna mu institution yonna correspondence w'ekibiina bamuyita secretary general mpapula zonna zinoonyeza kuva ku bwenje kuva ku nsubuga yali assigning. We are asking, is the problem Siranda because is Siranda signing now? Tewaliyo correspondence etteeka liwo omutesitesi okuteekateeka okulambula okukola neterimuwa program ku printinga ballot papers ze is like electoral commission returning officer weewamwe yakulangira nesi ya printinga ballot papers. Secretariat mulimu gwayo kukola administrative role era twakola process ne twapproving buli lupapula register ekomawo ku party ne tugambe tekebweko attested by the secretary general ne seal ani assigning wali seal abera secretary general w'ekibiina world over that is known. Then ne tubeera ne return forms abada explaining ene ya landscape bagita register erina seal munda twateekamu ekyama kyaffe munda. Then ne tuwa ne register ziri signed to by Sulaiman organizing secretary nange nenkubako stamp eri official kubanga seal ya party ne stamp custodian wabyo secretariat wetwamala ku approving ne wabeerawo some areas zaina concern president na issuing a circular nge sabanti tujja ku harmonizing area by area. Honorable Sulaiman yavaayo ne kiwandike kichenga teyebuziza NEC taina gwabuziza teyankubira na simu teyakubira na president kubanga correspondence wa party no weba goya galo biwandika it is the secretary general to put the signature commitment of the party yawandika sachule iye nagamba nsaziza mukuru we ante ngagamba ai singa kibiina. After that yagenda maaso na printing register zize ziri mu green in color light green contrary to the parties early approved yagenda maaso na akola ne stamp iye. That one is creating a different institution altogether. Even if tokirizaganya na zino the process erinti komawo mu kibiina bino mwami senkubuge bibaddewo twagenda embaale abamu bagenda ne balonda mwami Mukaku ewalala ne tugende Katomi abalamu bagenda Luweero but they were not doing register kino kyanjawulo nnyo mwami senkubuge bali bagenda nga ne bakola but this is different thing is like you're setting an institution ng'okozesa office mwoli ekyo bakita contempt and undermining of NEC decision. NEC bwe yatudde extraordinary NEC meeting twagiyita ku approving status of the roadmap ng'abantu bali confused bamemba ne bavaayo ne motion after observing organizing secretary yali akoze ne bavaayo ne motion yaletedwa Honorable Nachanze Rita Daisy ne seconding wa Chris Okidi fenna ne tu debating a motion abantu ne baji debating nga mwe muli ne legal advisor motion
abantu banna ne moving out after debating. And you know the moment you debate on the motion, even if you walk out kuliko dichiraga nti wakoze ki wabaddemu no debating. After they sensed, yes, after they sensed that they were not going to take the day, they walked out. Abantu abasigalamu bonna they voted for to put, not to suspend, not just to expel him, to move him out of office, given that yali afunye ebintu nga takyali, you know, ebintu undermining neck nachi ne bamugamba adde ku bali omumyuka we Honorable Shafik Dembe atwale emirimu gino mu maaso olw'ebintu bya indiscipline byabaddewo nga bwe tumunoonyerezaako tugenda kuteekawo akakiiko naye era tumusuubira okukola emirimu gyo gende kawempe okutambuza emirimu emirala ne wanaabeerawo primaries nze ngenda kubeera for Sula because ndowooza nti bino byabadde Sula ali mu buwambe just si oli Sula gw'omanyi finally kino tekyazzeewo nti kyatandikidde ku Sulaiman. Okimanyi bulungi nti omuntu eyatwale Katomi yali Sulaiman Kidandala. Nesi yali organizing secretary wa party. Charles Musokese Runjoji yali organizing secretary. Naye n'agenda mu kintu ekifaanana kityo DP Buganda esimbudde ebintu ebikola ki tewaliyo kibiina kyayita DP Buganda. Ne tugamba ono aleese obuzibu. We paved the way for Sulaiman. Twagala kulidinga party yawamu. Omuntu atagala Siranda, atagala Mbida, atagala Mao oba babiri ajje eggulu nga 28 kwasa tumulumu. Ayina obukisa okukyusa obukulembeze. Ekitusumbuwa mu Democratic Party gwe muyaga, buli muyaga ogujja ne balowooza nti tuzikize tubuukire, buli muyaga tubuukire. Tusobola okubuukira buli muyaga nenga tuli institution kubanga tusobola okuvaayo wamu. Mwami Senkubuge mbeera nti anga ndi ku tiimu yo nsamba naawe katogenda ku negotiatinga n'osanga ng'ono mu tiimu yo atudde eri ate ya negotiatinga naawe. Kyekiriwo abantu bagamba abamu bali mu people power, abamu bali mu people's government, abamu baliwo. Tosobola kuzimba institution. Twagala okugenda mu people's government nga tuli persuaded nga tiimu. Tetugenda ku wave yonna ku mundu, ku mudumu gwa mundu. Ekyatukoleddwako ku mudumu gwa mundu. Tetugenda mu wave yonna nga tuzikiza DP. Tukerenga walala. Abantu bolaba basinga okwogera kati. Your problem bagala kuzikiza DP. We cannot allow that. General Secretary katono nnyo. Ngatunawuza kikimala yana mubuuzo kye babuuziza olinga mpulira. Gwaliwo abayiyeemu ebisawo bya ssente bibatabangula. Nze ndowooza nti ebyo byonna biri ku oli musajja mulokole yogera kyenkuba kagamba omanyi siyinza kwogera nti wali atuyiyeemu ssente. But ebintu byewalabye ejjo okupate bikulaga nti awo si ba DP. There is a problem. Tuyinza n'okulowooza nti problem baagala people power naye nga problem mu bintu birala byanjawulo. There is a problem. Tosobola kujjojjemu omuntu liiso bansise katebe wano omukadde yazimbye. There is a problem. Your problem see about DP and those cannot be DP members because in DP we believe in brain, we believe in debate, we believe in order. That cannot be DP. And it's not money. And even if there is influence of money, those were hired people. Those were hired people. Ayinza n'okujja n'akujjamu eriiso n'agamba ndirese lya Senkubuge lino nkwasa kyonkwasa. Okidi bamukubye omutwe ne bamenya galubindi. Nalabye omusajja Honorable Mbidde. Kato yono Okidi oli yazebuzi n'amukuba ekikonde n'amenya galubindi. This is sambadero akubanjagala. Tozambala. This is medicine. It is medicine, yeah. It is treatment for me to allow me to access the road. That is the situation. Nenda bomu ku bakulembeze gwe ntagenda ku mention nga appointingira Kanyama akube Mao omutwe nga Mao atunudde. Yabadde Honorable Mao ayimidde n'oweso. Yagisayo na Lois Mundu akube medicine. Honorable olaba Honorable Norbert Mao yabadde ne waiso emabega. Ne bamulumba abo babensobola ku mention emabega eno bwe bati. Nengo omukulembeze ya mupointinze nti wuuli bamukuba omutwe. Really Mao can go but the institution has to exist. I can go, the institution has to exist. Tukayanye mwizo kwa mwetaga amanyi mwena wamu. We agree. Newe yagalogende nga as a DP. As Democratic Party. Gana amanyi gazi towa. Ebizibu bye twakola mu 201. Tukyabisasulira okuzimba reform agenda nefuka FDC up to now. Mwena mukimanyi. Tukyabisasulira because we went with the wave alagidde without a plan. Up to today, we have never recovered. Twagala kugenda buli mu kintu nga tuli mu control. Ate je tugenda balina okumanya nti oba Honorable Mao gwe tulonze balina nabo muwagira. Si kugenda nti fe tugenze kuwagira kyokka no. Process ene sobola okubaamu nti ono gwe tulonze ye captain. Sometimes the captain ayinza okuba si ye mulungi ennyo mu skill naye nga leader mukulembeza ayina ebyenjawulo. Era njagala kulaga
ne muganda nja kubebaza aba people power abasinga batukubidde nga bakonda ebinge ebibeerawo ebintu bino byali hoima wabira abagwe nakulabe hoima there is no condemnation ebintu bino ne birumbibwa Besigye wali ku Bulange there was no condemnation kati balumbye DP tewali condemninga ndowooza wali abantu abali planted n'okwonoona ne Bobi Wine ng'omuntu honobo kubanga abantu bewaffe balaba nti nze mwaga kumenya mugongo what do you expect goyagala kuŋŋamba nti Bobi Wine yeetaaga nnyo abo abaabaddeawo okusinga gye weetaaga Honorable Mao. Is that what you want to tell me nti Honorable Mao talina value kati abo balina value kyoyagala kuŋŋamba omusajja amama teyalinawo yawangula wonna yawangulawo ka polling station Mao ya commanding kati goyagala kuŋŋamba talina kyaleta ku struggle omuntu apinze NRM kuva mu myaka gye gy'obuto kati n'abalala bazze jjo kati balooza baagala otusomesa okupinga NRM. No, we are not going to allow that. Twagala order. Mwami Mukaako ogenda kubeera president n'ebyo nja bikondeminga nga bikoleddwako. Twagala order siyinza kukkiriza bintu bwe bityo mu kibiina kubanga ojja kuba tolina ky'okulembera. Tumaze ne struggle in Banga. The contribution. Naye I have not heard our colleagues condemn what has happened. Ebintu ebyo tebisobola kala. John Sokra kyembadde mbuuza kitono nnyo kuba tunulira ensonga ezibadde ku registers. Nabadde nsoma constitution ya DP. Naye nga teraga nti okulonda kulina kubeera kutya kubanga kyali kiraga nti musobola n'okufuna exercise books ne mujjamu popula ne mugenda maaso ne mulondesa naye nadi njoga ne Samuel Muyizi akulira ndowooza legal advisor wa party ng'agezaako okulambula ku nsonga y'okulonda ndowooza mwalimu kind of double standards nti ebitundu ebimu mwakkiriza abantu balonde nga bo beekwasa abantu basatu ab'omu kibiina beekwasa gwe nga secretary general ne beekwasa Fred Mbidde deputy president ne Mao yennyini nti byo alabika nga alina influence n'abantu bali baagala ebitundu ebimu bironde abalamba sabotage ng'ate then omusango mu kuteeka organizing secretary mulina akantu akamwe ng'abasatu maaso kulonda Of course munaje munywera wayini munaje akatunda abamu bakimbalingiriza abalabika nga munaje mulira abantu abasatu abali mu kibiina bagambye office yange era ejja kwogerwako because you know it is at everywhere is at center stage and you know there are people who don't believe I am the one who has to be in that office. Nalondebwanga deputy Ssabawandiisi ate office egamba watabeerawo substantive ono alina okukola nze ndowooza nsikowalinze nnyo saagala kwemakinga ebintu bye tukoze tebinana kubeera mu kibiina kino. I want people to support me if they think I'm weaker to deliver my job. I'm not going to die here. At 35 really this is not where I'm hoping to die from. Yabotani kukulooza kufa kweje emyaka. Kugamba because kugamba no yalukokerawa like me as a born again it's a two way. We believe wegana stand omwegana n'ebikolwa bye byonna so ekizibu ekiriwo singa nkeera n'engamba nti wali primaries muganda wange bajja kumpaana wano n'enkya because we waived the primaries last elections. Tulina obuzibu nga tulina abakulembeze nga bali disjointed in a branch. They may win outside the party but they are not winnable within the party but disjointed. Lwaki obuzibu buno buli ku Honorable Mbideka Muwanga ye chairman we Butambala Lulume ye chairman we Buikwe Sewungu ye chairman wa so it's not about Mbidde. Njagala to appreciating Mbidde ayinza okuba n'obuzibu naye Mbidde we yagende Masaka ye chairman wa party sinze nasikola semateeka w'ekibiina nange nzikiza ntuyinza okukyusamu ebimu nti oba omuntu wato kati nganze nkiziza chairman wa Palisa County but what I did nalwandika nenvaamu because sister asobola kubayamba oli kujja igwanga lyonna so constitution ya party maybe tusobola kwameninga nti omuntu watwala revenue asalewo wawasigala obewala naye sinze nsalawo ne mwena aremo olaba ababaka ba parliament be bachairperson baki era register zino njagala ku exonerating Mbidde si yazitwale Masaka twasalawo mu NEC nti ba regional representatives ne minute weri batwale olwa time batwale register zino omulimu gwa Sulaiman organizing nange nga overseer is to supervise the process era dikiwe yagende Masaka yatwala region eyo yayita olukungana na mawulire nga we bali n'abamwe nabalabayo n'akwasa registers executive Jude Mbabali ye secretary wa executive ya DP Masaka. Therefore abantu balowooza nti kasito otachinga ku bantu abamu group bo balaba nti Mbidde okutuula wali omu kugoba lowooza alina kuluzinga twalina omubaka nga bamuyita Honorable John Kawanga
tosobola kudisputinga mulimu gwe yakola mu house n'abamu tebanatuuka na kwota. Honorable Kawanga, Honorable Mpuga yagenda n'amugjayo, yali vice president wa party. Why is it that if it comes to competing Honorable Mpuga it is a problem? Ngambe nti Museveni paka last Musandiko we lose more authority to critique President Museveni if we cannot even allow internal democracy. Njagala bategeeza bana DP abali eyo. Obuzibu obusinga be bantu okuloza nti tujjewo primaries. Obuzibu okubiri be bantu ng'akolera ku parliament ayita ku state house bulina ku myaka 10 talinyangako ku DP. So they do not know what happens there. They are agencies somewhere else. Njagala kubakakasa ku luno. Even if we have 3 people, twagala abantu nga ruyale baliroyo ku kibiina. Okay. Omukulu Mukako is banning. So it's not about me and now. Problem erinti wali abantu nga bo bakola concept in Mao Silanda. It's a concept je balina. Mao Mbide Silanda. Is a concept je balina. Is not even and Comrade Mukako knows this very thing. We have alangirira okutwala oba president. Ebintu byeyogedde. Really if the other is your comrade. Kali guno wali mbali ya tumufune ademuko mukama wange president to be twagala kuulira owulidde omukulu byayogedde. He's been very smart and straight. Damu answer ku bigambo ebyo. Kibadde kirungi okubiwulira n'ensi okumuwulira. Naye ndowooza katugambe tatuuse bulungi mu kkowe lya Secretary General yandibadde owa Democratic Party. Kubanga Democratic Party again kino ekibiina by its name n'omubala gwa ebinonogo byagwo gwe tuyita mazima na bwenkanya. Bw'obeera Secretary General oteekwa okwegendereza ennyo okulaba nti byoyogera byebyo. Era sebo muganda nge Senkubuge n'abali mu studio bwali Secretary General yagendi yakola ku correspondence zonna yakola ku biwandiiko yandibadde akulaga constitution kyeyogera okusooka ku mirimu gye ekyokubiri neno yonna gyasembeddeyo okulaba ba regional representatives obuvunaanyizibwa bwabwe bukwataganirawa n'emirimu gy'okutegeka structures n'emirimu gy'okukola okuwandiisa bammemba b'ekibiina n'emirimu gy'okulaba nti tukola voters registers n'okufuna ba delegates abava ku levels ez'enjawulo. Omuntu avunaanyizibwa ku ekyo bamuyita National Organizing Secretary Article 33 yavunaanyizibwa ku ekyo. Era olwaleero ye Sulaiman Kidandala. Ekirala ekyamazima ekiriwo ayinza okwogera Sula yakola bwati yandibadde annyonnyola ku bantu naye engeri gye yayingira mu delegates conference oba y'Embaale oba y'e Katomi. Naye twagamba nga tuddamu okussa emmundu wansi ffenna abagenda e Katomi n'abagenda e Luweero abatagenda Mbaale n'abagenda n'abaali bakutuse ku kibiina nga bakoze n'ebibiina ebyabwe twagamba tusse emmundu wansi twerabire ebyayita tuleme kusonga nnwe ani yakola ki tuzimbe DP bumu kubanga abantu kye baagala ne ba delegates e Katomi bwe bagamba naffe abaali e Luweero bwe twagambibwa n'abaali mu bibiina ebiranga SDP ba delegates baabwe bwe babagamba muddeyo mwegatte tuddeyo tukole ekibiina kiki kimu. Nze eyo sandyagadde kuddayo naye kyetwandibadde twogerako olwaleero nti nga tumaze okukola ekyo emyaka 2 nga tugasa ekibiina kumpi ebitundu 98 n'ekitundu ku buli 100 mu myaka gino egiyise nga tuzadde n'omwana gwe bayita people power nga tutute reunion wonna okuzijja Makerere Mukono Gulu Masaka mu East Ebusoga n'awalala nga tugenze twekomitinga era nga tufulumya policies ze tuteesezaako ku level eyawaggulu mu lukiiko lutuyita Political Action Committee ye PAC ffenna mwe tutuula n'olukiiko lwa Democratic Party olwava e Katomi ne management mu lukiiko lwa NEC mu lukiiko lwa National Council olwabaddeyo olwadaptinze MOU n'ebyo ebikoleddwa 100 ku 100 twandibadde bye twogerako lwaki olwali twandyagadde okuyuzaayuza
mu ebyo byonna ebibadde bituukiddwako n'ebbugumu eribadde likumiddwa. Mpulidde bw'ayogedde ku kigambo kya Sulaiman Kidandala n'emisango gye mpulira gy'agezezzaako okusoma. Naye ate bambi tannyonnyodde bantu nga Sekutale General nti buli meeting ebeetudde ye gy'ali nga Sekutale emu ku zo ye NEC, ey'okubiri ye National Council, ey'okusatu yandibadde Delegates Conference, communicating agenda eneeteesebwako erekanyiziddwako eri abantu. Ku lukiiko olwayitiddwa ntwalabye n'omwogezi w'ekibiina nga communicating agenda eyo n'agenda eri ku mikutu wonna tekwabaddeko kigambo kyogera ku butakola bulungi mirimu gwa Sula wadde ekyokugoba Sulaiman Kidandala wangi. So mu mbeera ezo ono Sekutale General waffe, acting Secretary General waffe asoose okubeera nti ne bwe tutuula mu meetings tatera kuleeta minutes kuzisupplyingira bantu ng'obudde bukyali. Era ye Sekutale General waffe asoose okubeera atatuula mu lukiiko lwa NEC ebyajja bimanya mukulu Mukaku mbale yakati yasoose okubeera petition mu National Council nga bamulanga ebintu bye saagala kwogerako wano kubanga byenyiisa bammemba emitima. Eyo keesi ng'ekyali ku mmeeza evudde mu lukiiko olwa waggulu paalamenti y'ekibiina petition yajja ng'eyogera ku ngeri y'enkozesa embi ey'ebyensimbi nga ye ekyali ku mmeeza siraba bwe twandikutte ku kya Sulaiman Kidandala abadde akola omulimu gwe omulungi n'okuzikiza bifoomuzi ebyava mu ofiisi ya Secretary General ebya white ebyenjawulo eby'emirundi esatu byebisangiddwa e Masaka n'ab'edisitulikiti ya Masaka beekubira endulu ng'ensi yonna eraba ne bakola petition ne bagamba n'ebifoomu ebitambula eno bya mirundi esatu bya white ate bigambibwa nti omwami Mbidde ne mwami Siranda babirinako omukono. Bwe bakola petition bagikola eri omutesitesi w'ekibiina era omutesitesi teyayina musango gwonna kugenda Masaka kuluŋŋamya ekyo teyayina musango gwonna kugenda mu management omukulu oyo mwatuula okugamba nti bannange emivuyo mingi gisaasaanye wonna giri e Wakiso giri e Masaka giri buli wantu wonna tusaana tutuulenga management tubeeko kyetukola. Era ne batuula ne bawithdrawinga ne bayisa statement ne bagamba nti mwami Kidandala ayite forms zonna ezaali zigenze tukole tutwetekeyo forms eziri authentic. Minute eyo yandibadde agikuleetera n'atayogera bwogezi gamba bintu gye nagambye nti bw'obeera Secretary General wa Democratic Party ate gwe oteekeddwa okukola ebintu eby'amazima n'obwenkanya okusinga n'omuntu omulala. Ekyokubiri bw'obeera President, Secretary General oba Vice President oba National Chairman w'ekibiina nga kakati ennaku zino be batambuza embeera ya vulugu eno etuvumaganyiza ffenna. Mwandibadde mwewala nnyo okukola kangaroo court n'oyita meeting agenda oyogedde endala n'oteekako agenda egoba omuntu abadde akola emirimu n'olemerera okangavula n'abo be bakuleetera mu National Council nti balina ebikyamu bye bakoze oba babalowooza nti bayinza okuba nti badobonkanya ensimbi. Nze ndowooza nti ate ekyo kikulu nnyo mu kiseera kino nga tetusobola nakuba foomu yonna muntu kweregistaringako tetuwadde bammemba cards basobole okugenda mu process ya leadership renewal nga balina cards nga constitution bwegamba. Zitulemye okuba nga tetukoze bintu bye tuteekeddwa okukola nga tulina ssente miliyoni 7.5 lwe tufuna okuva mu gavumenti lwe tuteekwa okusaasaanya obulungi mu ngeri eziragiddwa n'amateeka ag'eggwanga n'ag'ekibiina nga tetusobodde kuyamba abantu b'e Kannabulemu, abantu b'e Wassegona ab'e Busiro East, abantu b'e Butambala, abantu b'e Gulu abaasindika Komako Ekiryanda n'Okoota nga tusobodde kubayamba kubakubira registers ku ssente miliyoni 5 ezijja mu kibiina buli mwaka nga ziyita ku bantu abo ze miliyoni 17 buli myezi 3 nga tetunnakola ekyo twandibadde tetukwata na ku nsonga za kugamba nti Sulaiman Kidandala tumuyingirire. Nze ndowooza nti bwe tubeera nga tuli bakulembeze waliwo ebintu naddala mu Democratic Party bye tutateekwa kukola. Gamba esebo kuwulira bulungi
Secretary General yafuga. Alakati ku lugambo organizing secretary. Ani ali boss wa munne. Who is in control? Mu mazima amatuufu ffe mu Democratic Party obutafaana na UPC oba NRM. Buli muntu alondebwa ng'aweereddwa mandate ye n'emirimu gye gy'ateekwa okukola. Newandibadde obwannampala bukolebwa chief executive officer nga ye president w'ekibiina obwannampala. Naye era naye bamuteerako akakowe mu mulimu ogwo nti ojja kukubiriza banno okulaba nti bagoberera ssemateeka era bakola emirimu mu buluŋŋamu nga ssemateeka bwerambika. Tobakubiriza nga gw'okola bibyo by'oyagala olw'okuba ogenda kwesimbawo n'ogamba nti kakati kirabika nti kakati Kidandala oyo ayinza okukola ebintu n'atanzibiikiriza n'atanzibira kino oba n'atazibira kiri kanteekewo Siranda. Eyenkubiriza obwannampala bwe bute buba buvudde mu bwannampala obulagiddwa mu constitution. Naye nga Secretary General ne organizing secretary ani boss wa munne. Secretary General ne organizing secretary bonna tewaliwa boss wa munne wabula bonna balina kukola nga ba partners mu bukulembeze buno. Nakugambye Secretary General emirimu gye giri 5 ogusooka ya handling official correspondences zonna ez'ekibiina official correspondences. Ano ekyo nakyo no misinterpreting wampuliddeawo akinyonnyola ndowooza ayinza okuba takitegeera bulungi. Nti legal advisor kampe ekyokulabirako bw'aba agenda kuwa legal guidance NEC, National Council ne Delegates Conference communication eyo teba correspondence mwami Siranda yateekwa okuteekako omukono gwe ne stamp ye eryoka ebeere authentic. President w'ekibiina bw'abanga alina statement gy'agenda okukola tekyetaagisa stamp ya mwami oba siiru ya mwami Siranda. Nabwe kityo ne National Organizing Secretary bw'abanga agenda okukola register akulage mu constitution we bagambira nti register gy'agenda okukola omukulu Secretary General n'amalanga giteekako siiru ye era n'amalanga kugiragira nti yegende. Buno obuvunaanyizibwa bwankomeredde bwabwebange buli wansi wa National Organizing Secretary. Ekyokubiri omukulu oyo avunaanyizibwa okukuuma ekitebe. Okukuuma ki ekitebe nga kiddukanyizibwa bulungi nga bamemba bajjako bulungi. Kyetwalabye jjo ye nga tannatwala Kidandala okusibawo ekitebe n'akisibirawo bamemba n'akisibirawo ba officials ba party nga bazze okukolerako emirimu. Ye yandisoose n'okugenda mu disciplinary committee actually n'awummuzibwa kubanga ekitebe bwe kiyimiriramu ne bwe kiyimiriramu essaawa 2 naddala nga bamemba ba district chairman bazze baani baagala okufuna forms baagala n'okumanya ebituufu gwe n'osibawo n'ogenda ku balintuma ate balintuma etali official kitebe kubanga article 2 ey'ekibiina kino eri very clear nti ekitebe ky'ekibiina kinaabeeranga mu Kampala awalagiddwa Delegates Conference oba awalala wonna Delegates Conference weeneebanga eraze. Atubuulire omukulu oyo di Delegates Conference lwe yatudde okuva kweyo ye Katombi eryoka ekyusa ekitebe kya DPO kijja ku State House okukitwala awantu awalala. Akati ebyo byebimenya constitution n'ebimenya mateeka n'enkola ezitali ntuufu gy'osanga nti abantu batuula ku ssaawa 3 ez'ekiro ne batuulanga akakundi ak'abana oba 5 oba 7 n'abalala basigaddeyo nga bagamba niffe baatuguze buguzi baatugambye bwe bati bannammwe bannamayanja bagenze embeera tebadde nnungi wayisa olukiiko ssaawa 3 ez'okumakya ssaawa 3 ez'ekiro nga gw'otuula ng'ogamba tuyisize ekiteeso ekigoba ssula nga tekyabadde nakwagenda nga tewali wakimanyi legal advisor takimanyi omulala takimanyi. Eyo enkola ya kivandulo si ya DP enkola erabika etera kubeera mu bibiina nga NRM era etufaanaganya eyagala tufaanaganya n'aba NRM ekitateekeddwa kubeera. Ano nze nsaba mukulu Secretary General nti mubeere abakulembeze ba party abawuliriza abaagaliza ekibiina okugenda mu maaso abakyagaliza okuyita mu primaries ennungi okukola Delegates Conference ennungi n'okulaba nti structures ezirondeddwa zijja tuyamba okufuna ba councillors ab'omuggundu abanaatuwangulira obululu ba MP ab'omuggundu ab'embala abanaatuwangulira obululu n'obwa president tubutwale. Ayogedde ku kigambo ky'okugamba nti abo abagala people power tebaagaliza Democratic Party.
njagala kutegeeza mukulu Siranda bakugireyo obutambi n'enjogera za principal munange President Norbert Mao bye tubadde twogera nga tubuulira abantu ne bye twateekako emikono wano ku Africana. Lwaki twayita Kyagule, lwaki tubale mu reunion zonna, lwaki tubale tuyita Mugisha Muntu, lwaki tubale tuyita Otunu, lwaki tubale tuyita abantu abalala. Twakkiriza nti this time round ffenna twetaaga okugatta embavu zaffe ng'abali mu opposition. Naye nga ku mulundi guno DP yankizo nnyo mu kulaba ng'ekulembera ekintu ekyo. Y'ensonga lwaki twatuuka ekiseera nga tuli 17 abaagala obwa president mu Democratic Party. Mbadde nsaba maliza akantu kano yazereti atera kati tujja kulabika nga bamusimulizaako ebisooto nga sinamuliza Kazindalo kigambo kimu kyokka tetumusimulizaako kubanga nange luli mulinze eddakiika 30 nga akyayogera neŋŋumiikiriza naye bwe kiba weewaawo essaawa tezibeeramu ezidakika zogamba njagala kukubuuza owagira oba ovumirira ebikolwa ebya violence ebyabadde we mwasisinkanye wonna kambere nga muli ku kitebe oba temuli ku kitebe ebya violence ebikolwa ebyani ebyefujjo mu Democratic Party tewali room ya violence. Njagala kino kistatinge bulungi. Mu Democratic Party tewali room ya violence. Era buli muntu akikola nga Mwami Mbidde bwe yali akoze Masaka watulaba bwe twavaayo nze Dr. Bedi Mwami Mabike n'abantu abalala bwe twavaayo ne tugamba nti ekigambo ky'okukola ebukundi bujje bukole violence si kituufu. Ne Makerere watulaba mu reunion. Abaali bakunze bakanyama okujja okukola ekyo. Ne luli abantu bagenda ku party headquarters eggulo limu amawulire ku mpewo wonna bowulira bagambye nti abanajja ku kitebe tugenda kubakubirako. Nze ndowooza nti ekyo mukulu Siranda akimanye naye ate ekituufu kiri nti bo ne bammemba nga wano mu Uganda ba Museveni baatuuka ba Museveni bakayiira n'abafu aba DP baatuuka okukwata emmundu nga balaba nti abali mu bukulembeze bafuuse batujju gye bali. Bwe munakola ebintu ebitabuliriza bammemba, bwe munakola ebintu ebyekivandulo, katulire mukulu kyabwakudamu ate bwe tunakola ebintu ebyekivandulo katulire bwakudamu abana dipindoza waliwo atuyingiramu kanziguse kino. Bwe tunakola ebintu bya vulugu mu kulonda nga kwenda bakuno okulonda okuwandikira abantu mu bisenge by'ennyumba ne kutaba kwerufu nga bwenda ba forms eza white ezagenze 3 nga ziriko n'omukono gwa acting secretary general ne zikirira abantu nga zaita white form abantu gye batandise okugamba nti eyo ezo forms zirabika za Museveni katugende na ziri eza green eza DP ez'amaanyi g'abantu ba people power. Bwe banaayongera okukola ebivandulo ebyo bwe banaayongera okusibira abantu ebweru mu ofiisi yaabwe y'ekibiina nga bamenya ssemateeka ow'eggwanga n'ow'ekibiina gye banaakoma okukola ebintu ebikola kangaroo courts ezigoba bannaabwe nga tebaliiko bo ne baleka emisango n'egyabwe gye baabateekako nti bakozesa bubi ssente z'ekibiina bakozi bwe bati bajja kwereetera obusungu obuva mu bammemba b'ekibiina n'obusungu kakati bwe tulina obuva mu bantu nga bagamba aba DP mutukoze ekyo Lubega sinze nkireese agambindika neesimbewo okulanda ekibiina kino kiddamu okufuna erinnya n'ekitiibwa kibisaanidde. Gye banaakoma okuvuma abantu emmali, okuvuma abantu emmome, okuvuma abantu obutategeera, okuvuma abantu okubeera nti nga bwe mpuliddeawo omukulu ng'agamba nti oyo Lubega si munnakibiina atabadde munnakibiina. Can anybody believe in him? Ku musajja afiiriridde ekibiina okumala ebbanga nti ye nga bw'ali asobola okuba nga nsinga okubeera muna DP Mwami Siranda jo gwe yazze mu kibiina ng'ovudde mu UPC ne tukaanya ne tukkiriza nti obeere. Nze ndowooza nti abantu tebajja kukkiriza naye gy'onookoma okukola ebyo n'okwogera ebyo obusungu ojja buteeka mu bammemba, obusungu ojja buteeka ku ggwanga ate eggwanga liyinza okwefuukira. Naye nga mu Democratic Party njagala gamba abantu bonna we have no room for violence. Tuyina room ya kuteesaganya, ya kukaanya, si ya kusibira abantu bweru, si ya kukola bya kivandulo. Tuyanziza nnyo tuyanzege tugenda kubanga tuwa omukulu Siranda space airtime naye ayogere kubanga ensonga omukulu gwendina yalabika abali mu studio ndoza ensi emuwulidde oyo ayagala n'okulembera kibiina agenda kubeera president wa kibiina with a lot of buchayi, with a lot of dishonesty, ayagala kubeera mukulembeze w'ekibiina.
newonabeera mukulembeze w'ekibiina constitution ya party tejja kuvaawo. Constitution ya party eri clear tuovuganya independent oba oluzinzo bwa membership bo sinze nagiwandiika you know Mwami Senkubuge sinze ate sigumu ebiri novuganya si ku kifo kya njawulo nogende wala novuganya independent kuva multi party democracy adda mu Uganda. Mwami Mukaaku muganda wange tavuganyangako ku tiketi ya DP kuva 26 kakati oyo ye member wa kibiina ayagala ekibiina. Ebintu byogeddwa bingi nenga we ngambye bana DP bamanyi Mwami Mukaaku mukulu wange takyamanyi DP bwetambula tabimanyi kubanga ye yatandika n'ekirala ne bamulondaga president katabimanyi. Democratic Party tewaliyo position ya muntu etali ya NEC. Ebintu bino byonna byayogera Ssemateeka wamulabye biri administrative si birambulule biri administrative. Position yagamba nti ba NEC members batambuze register mu areas ebakulembera. Sulaiman nga organizing ne department ya secretariat ba supervising ese position yange. Honorable Sulaiman yali mu meeting eyo. It's administrative. Era bino byonna byayogera decision kasteva decision nga position ya party. Mwami Sulaiman akawairo 18 n'akawairo 79 mwe basinziridde undermining of the position of the institution. Nkugambye tewaliyo institution kebeyo. You cannot create an institution within an institution. That was the most and biggest challenge that we faced as a party. Naye baganda baffe nga bobamanyi olabye trading buchayi all through buchayi they cannot show you a track record. Oyagadde nyo DP no gikolera ki? What have you done for it? Ojagadde kujivaamu kujivuganya against independent. Nze ndowooza nti ebyo byonna ebikolebwa tewali room. Era Mwami Mukaaku njagala kutegeeza wesimbyewo woba toli mu register eri authentic ya party ogenda kutuuka ku delegate conference bakuvetting out because woba toli mu register togenda ku participating in process ya party woba toli mu register nga tokolo of course wagenda kubeerawo qualifications ezenjawulo abalwanning buli kifo positions zigenda kubeerawo forms zibeerewo osoka tulaga membership card yo register mwoli. Njagala kutegeeza abana Uganda bonna abali eyo tebababuzabuza abana DP form eza party ziri authentic zimanyiddwa ziriko omukono gwa secretary general guliko stamp. Ebyo byonna bijja kwogerwa kati ebyo obuwuliro obukyayo obuliwo DP tekkiriza abavudde mu bibiina birala kubeerayo formally tubakkiriza going through process applyinga ne bafuna kale ne bawa branch ompita mbegatteko ng'omusajja ava kulangira wano avagamba ndi wali wa UPC nebyo byonna mujagade mujjukiza anti captain wa Manchester United. This is one of the strongest teams tanaweza muhaka mu team the captain ekyo njagade kimujjukiza anti aina nokumanya ni Mwami Museveni when you recruit abantu wa confidence that's how you recruit more abalokole tuli kurutinga kuva walala ate njawulo je nina nti kati ye nze gwe bali recruiting kati ni mukulembeze alina okukkiriza nti yasobola okwogera byonna naye talina leverage ekola decision. Nze nsobola okwogera ne twogera wano naye nzirayo ng'omukulembeze nina leverage ekola decision. Sina laka nga ye nganda baga gukiyisiza obubi no nze for now nina leverage ekola decision ye tagirina era njagala mukulu Mukaaku nkubuuziza tumusajja omugambye nti yali mu UPC nejala okujuliza nti movement ekulembera omusajja yali wa Democratic Party ye president wayo kati ba myaka emeka kati agenda mu 35 mwete mukkiriza ku recruiting abapya omusajja zano ngaya kumpandika kunteka mu Democratic Party kyembaddengezaako okumulaga munnaya yakulembera Manchester United ye captain kati tanaweza emyezi mukaaga. Manchester is one of the biggest teams in Europe kati gwebyo nagwe lwaki olangira omuntu gyavudde olwa kamiliyoni tebaddeyo gye baali bayimbira tubonga naawe ate tewali freelancer. Njagala kumutegeeza nti ebyo byonna bikoleddwa obukulembeze obulungi. kyembaddengezaako mukanda wange Senkubuge okutegeeza munnange Siranda kyembaddengezaako mutegeeza nti bw'agenda mu ango nti Mukaaku si wa DP nti gundi si wa DP nti gundi tamanyi bigenda mu maaso aba alimba ensi
kubanga abantu bajja mukkiriza Mukaaku yazaalibwa mu Democratic Party, Mukaaku akoledde Democratic Party, Mukaaku agifiiriridde. Kati principal wa DP block okumala emyaka 2, nakulira ettabi ery'Ebungereza okumala emyaka 5, naye ye bwajja kanzikuse ensonga eno naye ye bwajja n'atandika okugamba nti anjigiriza wa DP yaani aba akola nsobi. Ekyokubiri ndi ffe DP tuyingiza buli muntu n'ekyo ey'akamala okuyimba tubonga naawe naye twamuyingiza era namwogeddeko, naye yennyini yayingizibwa akkirize nti abantu ne bwe baba baakajja nga baye bwalowooza ne bwe baba tebali ku executive baba bamanyi ebigenda mu maaso mu Democratic Party. Kakati lekeraawo agende maaso genda maaso nakyo bado yagala okwogera kyenjagala okutegeeza ebintu byongedde okwonoonekera ssenkagale w'ekibiina ekya Democratic Party Norbert Mao bamusayi muto mu kibiina aba Uganda Young Democrats bwe bamuwazewaze okumutwala eri kaliisoliiso kirowooza nti ba freelance abagenda kutekinga charge. Embeera efaanana bwetyo y'obukyayi, embeera efaanana bwetyo y'okusiga ebyo ebyobukyayi bibyo nze njagadde kumuwulirira si bya bukyayi. Ekibiina okkiriza as a leader discipline ne civility yeetaaga nti twogeraganye. Ndowooza nti Honorable Mukaaku alina okukkiriza nti oba oyagala kulembera ogenda kuyita mu process zonna eziriwo. Tetufaayo oba waze jjo oba oyingidde leero, as long as fulfilling requirements ez'ekibiina, process z'amateeka z'oyitamu okufuuka, process z'amateeka z'oyitamu okuvuganya at whatever position. Tewaliyo opposition eri silver platter gye tugenda kugaba. Oyagala kwesimba Lubaga, oyagala kwesimba bwa president, oyina okuyita mu processes zonna eziriwo. Era nkusabye ensi yawulidde toneekwasanga nti saakunyo ate kyani yakiganye kozi toneekwasanga nti saakubulira genda mu process y'ekibiina ku kyalo kwoli obudde bw'abantu ekyo sirowoozawo yakiganye. Twogere ku issue ziri eziri mu makati ezitabula Democratic Party, issues ezitabula Democratic Party zezimu kwezo weba tetulina register linako mukulu Siranda. Mukulu Mukaaku, there is a moderator in this show. Time eno mbale nyiwadde mukulu Siranda ayogere byoyogedde bwe tunawulira nga kyetaagisiza nawe muddamu tujja kuwa chance okumuddamu. Kati this time twagala tumuleka ayogere tulekwa kati senga mbadde mutudde wamu temwaniriza amakooti mulese mukama wange tumwe chance ayogere byalina okwogera. Nze ndowooza nti tulina okukkiriza nti wabeerawo omukulembeze omu at a time. Omukulembeze yeetaaga obuwagizi era tetugenda kuzimba institution nga buli kintu ekijja tukibuukire watali proper plan. Mwami Mukaaku ne baganda bange bonna baliyo ne banadipya balala process y'ekibiina wadde oyagala wa president oteekeddwa ogenda mu register. Naye akugambye nti kyotugamba wano nti buli kipapula kirina okubaka erinnya lyo nga secretary general. Atugambye nti DP tetambula bwetyo, buli muntu alina obuyinza bwe era n'emirimu gye buli muntu agimanyi. Obuyinza we buli kyebabala babayita advisor, kyebabala babayita organizing secretary, abala ne babayita legal secretary, ne wabeerawo secretary general. Is the secretariat to every department in the party. Tewaliwo kintu kiva walwakojo kujja ko nga communicates nga chairman nga mu electoral commission nga byabakama. You will always seek correspondence by Rwakojo. Era advisor solo kwa advisinga neye position kasteba ya party. Andi boyogere ekyo nga agamba nti oyagala muntu batola mu bya movement. No. Mbozo electoral commission constitution ya party. Sinze na jiwandika. Yewandikibwa nga sirina wo. Neye je tugoberera. Position yonna official correspondence yakizemu nakyogera. Election is official correspondence of the party. Tetwagala kubuzabuza bana DP. Wombuuza kati nti DP ina bamemba bameka nyinza obutakuddamu. Bw'abadde ayogera NEC eringa eri non-existent. No. NEC exists. Era decision zino zatekingidwa mu NEC. Bwe baali balowooza nti management esobola okubataaninga lwaki azise kanguru ye bwalowooza ekyo kigambo kye ate ba NEC bamuwulira ate bayagala okulembera buli lumu neeyongera nga mukosa olulimi olwo lwandamayininga abantu bakuwulira ebweru eyo. Tetusobola kulowooza kukkiriza. Obuzibu buli ku position holders ez'ebifo bino batulaba kati goberanga secretary general
obuzibu buli ku bantu bennyini aba holding ebifo bino oba biringa bya Lord Mayor na Minister wa Kampala tewali alina amanyi buyinza mu kibiina kyamwe. Is it that bad? Bino mu DP si bipya buli we tuba tugenda mu process y'okulonda okimanyi twali tugende Katombi waliyo tiimu Mwami Mukaaku mwe yali yagenda Luweero. Bwe twali tugenda Mbale waliyo tiimu yalonda Mwami Mukaaku mwe yali yasigala wano simanyi na Tete Kampala. Era wawaddewo obuzibu obwo Tiberio Keny versus Dr. Semogerere. Wawaddewo obuzibu wakati wa Basil Batalingaya versus Dr. Ben Kiwanuka. So if problems are pattern buli we tuba tugenda mu process y'okulonda waliyo abantu abaloza nti bo beba ayatollahs bebalina okusalawo process. Kibiina kino kyaffe ffenna. We should allow members to contribute nga bali mu position, we give them the due support. Nabo we bavaawo nkya basobola okusupportinga baba bazeeko. Ezo process z'okulowooza nti mugenda kuddisa ekibiina mwogere nnyo mubuukeyo n'agende si bwe batyo batwala obukulembeze bw'ekibiina. Tebabutwala ng'omenyeza migongo, tebabutwala ng'ojje mu maaso, tebabutwala kwogerera muntu nti ono NRM ono waki. Embeera ezo muzoogedde naye byekadde Abannayuganda tebakyabigula. Bannaddiipi njagala kubasaba buli alowooza nti leadership eriko eremereddwa jangu eggulu. Era process y'eggulu kekuleka kasesimbula ekigere mujja kusigala ate mukomewo ate tubawe waiver. Ene mwenganda bingamu abayuza nnyo. Kingamba I can see blood boiling. Omusayi gutokota butokose. Waliwo chance y'ekibiina kino okutula wamu ne mukanya ku kintu kimu. Nzamwe leader okumala ebbanga ddene. Tutegeera kana. Manyi mbeera bwe ba esajjuse ekikolebwa. Lwaki mwe mwayongedde okutakulebwa? Omusajja Kidandala mwalire mwiza kumuwandikira buwandikizi bbaluwa. Sebo olokoka Bible tekyuka kugoberera. Woba wali mukozi wa bibi n'olokoka Bible yennyini gy'osanga gy'ogoberera. Bible y'ekibiina gye tugenda okutambuza. Era niwe tunaabeera mu president. Oba tetusobola kutambuza Bible eno gye tulina. Tugenda gitambuza tyanga tutute eggwanga. Njagala Baganda bange tutaddewo avenue nene. Asoko tunulire we tuli. We tuti. Vere kama abasajja bakuba ba. Nimwe muli basajja bagezi. Akkiriza mubuuze ekibuuzo. Njagala kamalirize wano nze ndowooza nti process yonna ffe tuli very civil. Kyeva olaba nti twakkiriza ne mukulu wange Mukaaku najja nakyeringa reunion ne tukkiriza aba SDP ne bajja munda ffe tulina endowooza nti tusobola okutambulira wamu naye order tugenda kusigala ne ekidandala kigenda kubayuza nnyo. No si process ate lwaki tetwayulikanga gundi yagenze Serunjoji kugambye wano nti Mayor yali organizing. Akkiriza mubuuze ekibuuzo. Reacting ku byayogedde. Naye obudde muwadde bungi. Ndowooza enewe kuba kati alina leverage gy'atalina so. Abuuza ekibuuzo. Mbadde njagala mubuuza kibuuzo. Buuza kibuuzo kyokka addemu ayogere. Nkikonyeeko naluli. Waliwo petition eri mu ddiiro eyaloopebwa bammemba b'ekibiina mu National Council ng'ekwata ne ku Secretary General emirundi 3 nga n'ogumu ku gwo guli ku financial misappropriation. Omusango ogwo gugenda kutunulwamu era kati ng'ekibiina kya DP kiri mu IGG before the IGG kiweesa erinnya eddungi ekibiina oba nedda kitulaga nti tuli beesimbu tugoberera ssemateeka tukola emirimu gyaffe mu layini butuufu oba nedda. Eyo yonna sobola saagala kumala budde wano kudda mu bintu bya malisi ebintu bye choosing ebimu nti njagala kudiganizing the party mukyala wange Muganda decatholizing the party nze ndi mulokole era nkyogera openly so buli muntu alina opportunity mu kibiina muno okukoleramu. Njagala Baganda bange bakkirize you may not like me but for now nzaaliwo. Work hard to remove me in the office in a civil way. Era wenkugambye wenavaawo nja kugoberera 90% deganizing the party. Mu buliri bwange mulimu omukyala Muganda. Anti oyagadde twogere buli ku kintu. One of the reason is deganizing the party. Ensonga yange decatholizing the party. Nayo ensonga yange emu ya choosing and then ebyo bivuddewa
petition ngolese petition kati nze nkuwa petition byerimu wajiwulira era abantu abamu abakola ku petition eyo bonna bali baganda bereera ate nga bagamba I'm degandanizing the party naye nga bawandise petition abataano bonna baganda then ne bagamba nti ndooza management ya financial ekyo kisyange sinze treasurer wa party era eyo process wetuuka eri very open sinze principal treasurer ono Babirye Kabanda sinze principal signatory wa party era eyo gye boogera kati mwabago osobola katumalekano bagambye sokolinde so it's not me never petition abyo nyini mwabago byesula mwabago ku mawanga njagala kubategeeza kamudemu njagala kubategeeza time gye tuli mu kibiina tekifunangako progress gye tulina for now tulina printers nga n'ababaka ba parliament buli omuntu wamukubira posters ne tumwa ne nomination fee tekibeerangawo mu DP tulina party plot 12 tulina tali mu kibiina oba ayagala agende ku secretariat ajja bitegeera plot 12 mulinya lya party wenjogerera tulina party headquarters agambye mulina kujanjula mu general agambye ebyo ayogera this is administrative mwai mukaku mukulu wange njagala odemu wetegeeze semateeka w'ekibiina kubanga oyagala kikulembera ewatali ekyo ogenda kulembera ekintu kyotamanyi naye mpulidde ekyamawanga kyoleeseeyo nti baleeta petition nga bali kuma nammwe abaako byesula mwamugobedde ku mawanga Robert Mutebi oyo mujeeko omuzindalo twagala kumanya Neda Sebo ekyamawanga tetuddayo it is even embarrassing. In the modern world today, that's what you want to talk about. Omuntu ali achuzira okuba ndi mulokole tojja kulembera DP1. Jolokoli toli Muganda tojja kulembera DP. We have had Bible egamba eti atulide birutawo. Secretary General waliwo ensonga. We have had strange things today. Nze kyenda ba waliwo ndowooza obuzibu kubanga guwajja mu acting capacity. Wa deputy wa Mugenzi. There was a chairman of the campaign. Yes. Kati ndowooza obuzibu okuva ddala 2016. Omukulu Mao bwe yali akulangirira agamba ogenda kusavinga omwaka gumu. Okuva 2016. Lwaki utaliko baffe? 2020 balaba kyebagamba nti influence ya Mao sabotage olina mandate okufuna abakulembeze bayagala n'abalembeza ku buyinza obutajuza bibiina biri mwagana okujuza ebifo ebyo n'osigala mu acting capacity nina mandate yonna n'authority yonna oyinza okuba byosayinga byonna bifuka kati awo nabwe okola ngaani njagala kuddamu ekyo kibuuzo first of all twafuna ekizibu nti twabiwako abakulembeze basatu bannaabo ku nti Honorable Susan Namaganda yafa ekyo tebakyogerako Honorable Nsubuga yafa ekyo tebakyogerako Skezala yagenda that they don't talk about Honorable Nsubuga yafa that's the only position they talk about kwaye eri wagundo zigira owulire netugamba nti tujuze ebifo bino lwaki waliwo nawe gwetuyogeddeeko yali takyaliyo sebaana kizitune yakafe ennaku anti yali mu active bano bona balina ebifo ebino bibakayanye ebyo biganya agambye tebabyogera kubogera ku kitundu kyokka biri bisatu kati ekyono kyekisinga okubaluma ekyo kyakuna kati twamala twali tugenda mu process y'okujuza ebifo naye waliyo n'ebifo ebirala workers disability diaspora netugamba nti lwaki tukwita conference kujuza kifo kimu let's fill all the positions legal advisor natugamba ebyo ebifo temusobola bijuza unless nga mugazetinze it's not my problem to gazette to change a constitution NEC nevayo ne decision negamba engeri gye tugenda mu bintu bya unity abannaffe bajja nabano bajja for now let us wait we go together tugende tujuze ebifo bino byonna omulundi gumu muki mu national delegate conference kubanga twali tujuzaako ebifo mu process ya national council Honorable Nsubuga yagira mu national council nga luluma amaze okukola emyaka 2 tubadde mu kooti emyaka gyonna emisango 39 nga zikusa kujuza bifo mu national council netulowooza nti ate woyita national council abantu abagenda okujja okuvuganya bibo bamemba ba national council bokka netugamba ebifo bino si bya national council oba NEC netugamba NEC nesalawo opposition era gye twatwala mu national council ebifo bino bigende mu national delegate conference tulange so that everybody newaba mwami Senkubuge nga ze
aina capacity afirinze participating avuganye abantu bonna basobola okubeera muki so naye process eno abantu bano bagifudde personal sinza asose mwami Sulaiman yali mu acting capacity tewali ya complaining mwami Kakande Kenneth Paul yali mu acting capacity lira omukulu oli akyaliyo oba basayinize yali mu acting capacity tewaliyo muntu ya complaining. Okay. So the problem for now ndozeyo eri personal. Omuntu atula mu office balowooza nti yalina okubaamu. Mbasabye ekintu kimu nyiza okubasiza. Neekeno obudde butweddeko. Neekeno gyeri obeeringa ekintu ekyaleta General Museveni bakiyitaga military council. Ng'ebeereyo teriyo bw'abawo ekinene ennyo nti bagobye mu lule. Eno national neck. Gyeri oba eri ne muyizi mwatuula n'esula mwabadde. Era njagala okubategeeza nti National Executive Committee yaffe yennyini nyine yadiringa ne question ya nani abantu kuliko Honorable Norbert Mao kuliko Chairman Mayambala Dr. Chiwanuka kuliko nze kuliko babirye kuliko na Mayanja kuliko na Mayanja kuliko Kidi kuliko na Chanze bano tuampuliriza lero bade batya omukulu Mukaku I give you 2 minutes strictly 2 minutes Robert Mutebi bwezigwako mujeko muzindaalo awindinge up naye tujja betaaga olunaku olulala zanyo okutuwa omuzindaalo n'okutuwa obudde tusobole okwogera ku nsonga za Democratic Party ekibiina ky'abantu ekibiina ky'eggwanga ate ekimu ku bibiina ebikulu ku lukalu lwa Africa kyekyokubiri ku ANC kikulu nnyo nga Democratic Party okweyisa nga aba DP era abantu banaatulabamu ekyo fe abatagaba mirimu fe abatagaba nsimbi fe abatali mbuyinza ekyo kyekijja okutuyamba abantu okutuwagira n'omugondo ekyokubiri abantu babadde ng'omusoga bwagamba basiimo oba basanyufu olwa okukola obumu mu Democratic Party kyetuyita DP block olwa reunions zetukoze olw'okuzaala omwana gwe bayita people power omuntu yenna oba mukulembeze oba mutwalibwa agezaako okujjawo ekyo abantu kye babadde bajumbidde era kye bategedde ajja kubanga afuuse mulabe w'abantu ate ne bammemba b'ekibiina ajja kuba abattidde kye baayagala edda tibakola ekibiina nga baagala kukitwala mbuyinza baleetera abantu gavumenti ey'amazima naki n'obwenkanya naye process gye tulimu gye bayita leadership renewal kitukakatako ng'abakulembeze okulaba nga tetugivuga mu ngeri yaabo ababadde bakulembera akalulu k'eggwanga betunenya ku lwa President Museveni wateekwa okubaawo enjawulo wakati w'engeri ya mwami Kiggundu oba yabakama oba akabwayi gyaddukanyamu ebyokulonda naffe aba Democratic Party ebyaffe biteekwa kuba bya bwerufu bya mazima si bya kusibira bantu bweru nga kati ekigenda mu maaso ekyokubiri mukulu Secretary General nkwegayiridde gamba abakulembeze banno bwe muli ku NEC n'aba ne Chief Executive Officer olulimi olweyambisibwa tulufuge ekyokubiri tujjukire nti bali bammemba b'ekibiina be bannannyini kibiina so si ffe be baawa okuweereza n'ekyokusatu buli muntu aleke munne akole obuvunaanyizibwa bwe nga constitution NEC okusalawo kwa NEC okusalawo kwa National Council n'okusalawo kwa abakulembeze abalala bwe kugenze nsigadde ndi Samuel Walter Mukaku Lubega gwe bayita presidential candidate safe hands agenda okulaba nga Democratic Party egenda mbuyinza ne omwana gwayo people power ate nga tufuna obukulembeze obutakosa ate obuweesa ekitiibwa ekibiina kale bwe tutuffe sayidi eno bwe tulabise tubaagaliza olunaku lulungi affe tubasiibudde akadde keeko mubeere bulungi mweraba njagala okubeebaza muganda bange bakulu bange olwotuwa time eno njagala okuteekinga omukisa guno okuyita abana DP mwenna tetugenda DP tesobola genda mu buyinza nga tuyita mu kwandamaini nga bakulembeze baayo DP tesobola genda mu buyinza ne contributinga tangibly okuteeka polisi zaayo ku DP nga tetutambudde nga DP twabikola twegatta ku Museveni ba individual naye tetwatwala idea ya DP tetugenda kuzikiza engine ya DP kugenda mu convoy nga ffe engine yaffe tetokota twagala kutokosa engine yaffe
era Honorable Norbert Mao mukulembeze waffe paka nga tugenze mu kulonda okulala era National Delegate Conference ya DP yeino obuyinza obutusalirawo nti mugende mu cooperation ate tugenda mu cooperation nga tetututte fe just fe bana tuli just voting machine no twagala Uganda terere tesobola kuterera nga Democratic Party tererede kubanga yateeka position ya DP okubaawo empisa kintu kikulu buli ayagala buli kifo kyonna mu DP njagala mugende muyingire mu register muyingire mu process ya party otherwise temugamba nti saba woninze mpulidde insinuation ya Comrade Mukaku obo oyagala okubeera candidate wa party okwesimbawo nja kuwagira ng'owangudde for now tulina party leadership gye tubasaba mukulembere tewali room muwagire mujiwagire tewali room wadde ya kujja kuba muntu omujjemu eriiso omutemeko amatu ekizimbe mukiwe wansi nga nencha wonajja kyemjo okubeeramu simuwulidde ku position ye properly ku condemning violence ndowooza nti wali muntu alina monopoly ku violence but that's not the way njagala kubategeeza bana DP empapula ziri buli wamu for now apart from Arua and Koboko the rest of Uganda era wenva wano ngenda ku overseeing process nga supervisor era national organizing secretary for now Mwami Sulaimani ali kubali paka nga process ewedde Mwami Shafik Dembe mwali mu office mbasaba mumuwagire tutasobola okutambulira wamu process ya party boyina okutambula tetugenda kuzikiza tujjewo constitution ya party niwe tuba tukulese leero muyise mu process era njagala basaba bana DP muleme nnyo okubuukira buli kintu mubuukira ne mulumwa ne mubuukira ne mulumwa ne Mwami Museveni we yajera bazina amazina ne naamini we yali era bazina amazina at the end of the day tosobola kufuuka sula motoka n'olowooza nti onabeera garage n'olowooza nti onabeera motoka musobola kufuna mu nga DP eteredde nga yeba negotiating ira question of indiscipline is a very key question tewaliyo kifo mu DP kigenda genda unopposed okujja kunga abantu bazze ababaka mwe namba saba muddeyo mu constituencies zammwe muddeyo mu branches zammwe mu mobilizing abantu mufune touch n'abantu kuluno tewali waiver buli muntu agenda mukamyo sibula sebo njagala okubebaza n'okubasaba mwe nabaliyo tubeere civil ensi tujagale twagale ekibiina kubanga fe tuli kukola leero oyinza okuba alimu yono naye mbasaba muwagire omukyala mutumire wagambye omukyala waliyo process eyo wansi gye mulowooza nti nungi njagala kutwala omukisa guno n'okwebaza mukyala wange Matilda ne pastor wange Pastor Maria n'abasumba bonna betukola nabo omulimu ndi musajja asumba ndi omu ku bantu abaweereza aba Kampala Worship Center Yesu akwagala ezo emotoka oboziraba walokoka eyo that is our ministry eyo tuli wansi awo so njagala kwebaza musumba mukulu wange munoonya ngenda kunoonya mu Alozio tusobola okutambuza ensi nedda twalinga eri kati tuli ku ntebe tukulembera n'abantu batuvunaana kuba balokole bannange okay mukulu wamala tujja mukiza kwa kukigamu kyayogera abantu bano bawuliriza they are very intelligent ekibiina kibulamu katono akakigatta awamu okusobola okusesa tukogenda maaso mwewe ekitiibwa oda mugimanye bwe muna okutambula tujafuna time we need to talk to you again control tower Matilda nange kubuuzizaako nnyo webale kumunyiriza ayambalidde ddala nga obumu nnyo kumaca yeah that's the style mubeere bulungi bye bye